nonyeza kanso nalukola akalulu ne wikino sozo okumunoonya wakanonya nakulaba wali ku ground agenda yeeyo naye man ebisintu sibisobola ebyo ku ground ebyokunoonya akalulu esimanyi njaga nnyo okutambula mu bantu tuddo naye ebyokubeera simanyi mu kadodi mukola ebyo akamwe kabadde okuddo nedda akalulu kanyumanya ddo tuddo notuukira omuntu nakubuuza gweokoze eki ne kati ate kana kaabano ko oyitamu nowayita abantu ne bakuŋŋaana mu kifo naye kanyuma nnyo nti akaddo tuddo kanyuma nnyo okumanya ani gogenda okulonda kikiringa okera kumakyo kusefeesinga omuntu mu debate nga baba batadde mu debate nungi ate ludambi ekitegeera naye ddo tuddo enyuma nnyo nga wetuukidde ku bantu nogamba nze Jacob saba kuba LC3 nakubuza ku luli wakola ki n'omunyonnyola n'ogenda ku mulala because omuntu omuyogera naye kateze mu campaign wedde nasanga abantu nga nesanga omuntu nga NRM nga nze nnonda ba NRM nga sitagana kumaliyako obudde bwange ndi wa NRM ndi wa DP ndi wa NUP nga sitagana mpitawo buyisi ate nsanga omuntu amanyi nga mu obudde bungi nnyo Jacob ogamba oti nze sijja kwerabira mu kalulu nayingira mu kikomera ky'omukazi nezija akapapula kange nakakwata waati nagamba ku biki nakankuba waati nawulira nga nfa nawulira nga sisobola kuyimirira na freezinga ebyengengero ne bitandika okujja mu bulamu bwange nakafreezinga emirundi 3 ogwali gwa kusatu naye laba Katonda wakola ekyamakulu mu nyumba ye mwenyine muvaamu abaana abawala ne bajja nga badduka Jacob omutuuze mpanange Jacob zeeke waffe nabuuza ono gaye gotugamba okuwuliriza ku leediyo buli sande nagamba yono Jacob bambi nsonyiwa man akalulu katabbu nadaga tutakaddo tuddo nanti omuntu akuvuma akumulabako nti aya na freezinga omukazi agamba mututamye mutufuze mulemeddeko fe tuli bankyuka twako abanyankole twako bannange naye nga tamanyi mulimu abanyankole abaavu abatagala Museveni nembama abawesitana bambi nga ye talabanga kukusente lya gavumenti nga osanga era mulimu abaganda nga mugagga muvundu okitegeera kati ye Uganda yaffe so datudde enyuma naye akola afuniddeyo senyiga bantu badde bangi ate engeri muntu ona akubongako na tojja gaana man mbasi bisobola it was massive nopo ina amaanyi abantu betamwa mama jangu wano I know jangu obuze ku bantu jangu waffe bamwita Sali njagala akakazi kano kajja kuba chairman we Masajja era ndikadde interview ono bamwita Masembe mchala musajja musiramu omumanyi ebyadda mwemanyi midde omuti kakyala kankyukakyuka katabbu twemanyi nnyo mwenga mwambadde bbulaaka muli ku kizibu kyekiri aja tugamba abantu balina amusede bambala black okomawo 2026 nzijanga mmeya ajjanga mmeya kati kolagana n'abammeya bannange ate bwe tuva ku bammeya fenanze nono tuyingira parliament omulundi ogwo nate njagala ayingire ku guno asooka kuggumizaamu olina okuggumizaamu bana abakadde babakooyera eddala abaliyo kati ono y'omu ku bantu be balonze okukuuma akalulu ka Nalukoola mukyala wankyukakyuka wa tabbu si mwangu nga omulaba naye bagamba mutuuke ate nomwana mulya kisinzira bwongo bwa muntu nkumanya olinamu mpuga etalinamu kakati oyo naawe omulaba tetukyali batonzo nono gokyotegeeza singa twalitwagala sente singa tebatukima ffe tutunda singabo n'emyaka emitini oba otunda osinga ow'emyaka mubuuze twandibadde ku 3 singa twagala sente dream olina ogiviira ddala ku ntobo ng'ogigenda ogizimba mpalamu twandibadde nga bakalifa
Wandigeze kwa MP. Naye byobufuzi byakusoma. Genda ng'oyiga mpola sorry but sure. Lwaki osazeewo butasooka kwambuka waggulu n'oyagala osooke wano ku ddala? Anti ojja labera bannabyabufuzi nga prime minister abaludde mu byobufuzi basookera wansi. Owa wansi omujjayo kizibu kubanga byonna abaabitegedde. Kati fe oyingira parliament n'ono poliisi ya local government ebikolera gavumenti ebituufu tuba tubimanyi. Kuba olwedde obadde ku ground. Oba obitegeera ate ng'obimanyi osinga okuva eno ng'olimanya ani olina profession yo n'oyingira parliament poliisi oba tozimanyi. Ku ground kyekitya? Ku ground abantu bajja kubitegeera abavubuka be basinga olonda n'abakyala. Anti basinga olonda naye Kasamaroba wa Kalulu mumaliriza ate temukomyewo mu bantu. Kati ssebo kiri bwekiti saawa zino twagala Kalulu olwo tujja bbira babufanyi sekyo tuli mu service ate obuuza nze kutukimanyi nti mbadde mu service. Oli musajja mukansala. Anti labayo kyeya kansala naye asobola okubeera kansala ng'olwamala okumulonda neyerabira abantu. Ate kisoboka. Kakati nze ebyange si byakwogera. Ebusaabala road yonna gwe yingira Ggangu. Oluyingira Ggangu bwetyo omanyirawo omukulembeze waayo amakubo gonna malima. Tulina eddwaliro eri ku fule ey'okubiri. Mbadde minisita ekyenasooka olwabiri. Bw'ogenda Busaabala classroom block twaziteekayo ne teachers quarters. Oluyingira Ggangu teweetaaga na kubuuza. Ayawukana ku bitundu byonna Masajja division. Oluyingira bwoti muluyingira Ggangu bwoti. Olabawo opening. Kamu wansi. Naye amanyi olina mangi. Kamu wansi oba mukyala wa struggle. Abakazi ba struggle we bato era omugenda mu mpola. Munyonyi wange. Kabe nno ng'omutadde waka. Omugenda mu mpola. Ate nina kyenjagala olaga abakyala. Ekiriwa. Nina kyenjagala olaga abakyala n'abavubuka. Omanyi abakyala mu byobufuzi tebaliimu. Era ojja laba singa tebaakola affirmative action eno. Position z'abakyala ne bagamba mbu woman MP bag eyakikola yalaba ng'abaami mu cabinet oba mu nkiiko mu ntuula ng'abaami bokka be baliyo. Kyokka waliwo ensonga ezikwata ku bakyala abaami ze batamanyi n'abaana oba ezikwatagana ku butonde engeri abakyala gye basinga obeera mu society ng'ensonga ezo tezigguka. Kati njagala okuwa ekyokulabirako gwekimanyi bwe baali bakola enteekateeka ya covid abakyala baliko okuba abaali bateesa mu gavumenti eya wakati temwalimu bakyala mulimu issues zebeerabira bakazi b'embuto batambudde bati gwekimanyi nti mu covid ekyo bakyerabira nti omukyala w'olubuto abantu abalina siriimu abantu abalina abaana batambudde bati ekyo bakyerabira kubanga buli we babaga amateeka nga temuli mu jenda ya njawulo waliwo ffe ebitusoomooza ngo byotamanyi era byotalimanyi mumala ate ne mututuulako nnyo kiri bwe kiti kyenzudde abakyala bebabawo obukulembeze challenge gye tulina abakyala bebabawo obukulembeze nti babatuulira tebadisaidinga ekyo yeddoboozi lyenjagala kyegambye ensonga ezimu ezindeeta kwe kuwa ekifaananyi omwana ow'obuwala kyosobola okudda ku bifo bino bye bagamba nti byabaami direct 6 kuba abantu bakyambaza era ojjasanga society omwe gyagamba omukyala oyo omukyala njasa biggu oyo mukazi lwaki tagenze ku bifo by'abakyala kwegamba mu mindset abantu bamanyi waliyo n'ebifo ebiki naye nga si kituufu ebifo biri ebiri direct 2 ojja laba ebifo ebisalawo meeya ku local government emeeya chairperson ngono mwami Jacob ebifo ebisinga bonna baliko bamasa ate abalonzi bye baagala abalonzi bo bajja kujja bagambe okutukolera otukoledde naye katukwambuse bo bennyini bakipike anti kati kiri bwe kiti omuntu aba ne dream omuntu tava eri abantu bamugamba jangu omuntu aba ne dream abantu bamuyambako pushinga 2 omuntu omujja kumutendera nadda kumutendera kikulu nnyo era nkugambye ojja tunuulira wadde mwenaremu nti nabbanja omulaba enkola gyakolamu ebintu gw'obirabanga abibuusa amaaso oba namboozi abantu bano abajja nga bakansala bwe bamala oba bakyapasoni ba local government bameeya ba local government bw'ayingira parliament abaga amateeka ng'amanyi kubanga poliisi tugijja mu ebisoomooza abantu ebeera problem bwebeera problem nefuka issue nebeera ensonga kati ensonga eyo amagezi ge bagisalira ze ziba poliisi oba solution kati omuntu avudde eno wansi ng'amanyi ebiri ku ground ebiruma abantu ne solution zaabyo ate bw'atuuka mu parliament ayanguyizibwa mangu kubanga implementation enaba amanyi dani omuntu okuva eri nga lawyer oba dokita n'ayingira buki buyingizi eno tuba
tuba mu bakiyita kutendekerezo kati ono omwami omulaba bwayingira palamenti enteesa ejja kuba yanjawulo agenda kuba tateebereza agenda kuba ayogera ku kinyusi kubanga kati abeera n'abantu era ebikola abimanyi era omanyi lwaki policy za gavumenti zifairinga kubanga batuteeseza bali waggulu bali eri muyenga tebamanyi bye bateesa tebikola they can't be implemented not katwe policy zino zeetaaga n'obeera muntu wa wansi omanyi bw'oba oyagala okuba omukulembeze obulungi ogaba solution okusinziira problem bw'erina okuba addressed in a certain way. Aja tugenda kunoonyako era nsaba onzikiriza engeri interview eno ogiguddemu bugwi ekisembayo kyenjagala okubuuza tulyoke ffe tudde ku byaffe waawe ekikuba ddala mmwe bannabyabufuzi ngu ekintu kijja nga walaba Jacobo ali wano naye omuntu wa NRM najja okwagala okukolagana naye nga bonna bali ku kikundi kyekimu nga olakati wajjira ku Nuupu ye najja independent mubeera kati kampe example abantu bakitwala muno kyaddala nze ndi wa NRM ndi mukulembeze goli wa Nuupu naye tulina okukwatagana tusobole okutwala ebintu service delivery service mu gundi gwe n'okolagana nange abantu ne bagamba walya olw'okuba oli mukolagana wa NRM lwaki ekintu kiri nnyo mu mbeera y'abantu kubanga kakati ekyokusomooza kye tulina mu byobufuzi kyekyekimu olw'ensonga nti abantu bapoliticizinga nti abantu beerabira wano nga bwe tugenda mu kalulu oye politics buli omu agende mu kibiina kye alabe nga ajjayo obuwanguzi ku lw'ekibiina kye olumala okulayizibwa tuba tulina kwegatta tutya kankuwa example nze ndi kansala mbadde minisita wa gender and community based service Makide Ssaabagama gavumenti gye eyalayire yayitamu NRM erina policy zeereeta kubanga ffe mu local government waliwo sente eziva mu central eziva mu kitavu ky'eggwanga lyonna kiba kitegeeza nina okumanya NRM government ebigendererwa byayo na biki byereetedde abantu nze ngenda kukunga nti abantu bange eno wansi nga kansala basutinge mu policy ezo naye nga bwempabula kubanga nze roli yange nga kansala ku checkinga government mu position yange gyendimu kakati gwe okimanyi nti nsobola okuba NUP naye nga nina NUP anemesa okukola obanga ensonga bwazirambulula mu kanso tazirambulula bulungi nga nina okugenda neneebuuza tokigamba nti ba people power kiri mu bibiina byonna ate obujega buli mu bibiina byonna kati kyova olaba twetaaga okusomesebwa era kyova olaba nti fe abasomyeko era twawukanamuko waliwo abantu nga bava mu byabufuzi mu bibiina byabwe ebya DP abava mu bibiina byabwe nga bajja n'emize gyabwe ne baagala babituteekemu naye era waliwo enjawulo wakati ffe abapya mu byobufuzi abavubuka ne bano ababaddeyo kubanga ababaddeyo babadde n'omuzera byebisudde ebibiina ebyobufuzi kati ffe abayingidde tulina ekyenjawulo kitwagala olaga bannabyabufuzi bonna nti mu kuweereza abantu ono agatta obwongo nange nengatta obwongo ne tuweereza kati nze ekintu ekyo nakisomawa tulina ekibiina ekigatta abakulembeze abato abakyala mu Uganda bakita IWIP kitongole kya gavumenti kya non-government organization zikuŋŋaanya abakyala bali ku executive position mu local government mu bibiina ebyenjawulo kanti representing a Nuupu kati bwe tugendayo mu gundi n'olaba sipiika ava mu FDC ava mu UPC mu bitundu ebyenjawulo ne baleeta n'owe Kenya ne mutuula ne mwogera engeri gye musobola okusolovingamu ensonga z'abakyala oba otwala ebitundu byammwe mu maaso nga temwawudde kubanga ffe abakyala ebituluma byebimu oba oliwo NRM gwekimanyi nti omukyala we NRM minisita alina okusomozebwa kwe kumunange kansala ali minisita wa local government nti singa bamutuulira ne atakola kankuwa ekyokulabirako nze mbadde minisita naye nga meeya ayimika n'agamba baminisita muyimuke n'agamba nakatotoola salaamu n'otuula abalenzi ate bo n'abawa omukisa ne boogera kati nti batuwa ebifo naye ffe abakyala ne batatukkiriza ate biweererezaamu nti oluusi akola decision nga yiyo gwe ofiisi ate gye yakuwa naye ate nakolera decision oluusi ne batakuwa mwagaanya bati tugamba abakyala mu kunyigirizibwa okwo
n'okugyawo n'omuzeezi ezimu tulina okustandinga ne tuvayo ne tugamba abakyala ti despite your political affiliation we face the same challenge tinewankubadde tuli mu space ey'ebyobufuzi eby'okuvuganya enjawulo tulina ebitusoomooza ebyenjawulo ate tusavinga omuntu omu mulonzi munnauganda so twagala okujjukiza abannayuganda n'abantu bonna abagala okusosola kyekiri kye twajjawo n'okusosola mu mawanga gokimanyi nti bannabyabufuzi baali baleese ebyokusosola mu mawanga NUP yabijjeewo kati wano era tusosola twagala okujjawo okusosola mu byobufuzi tifenna bwe tuba ku kozi yemu ffe mu kanso nze ngenda ne ŋŋamba Natukundo ow'NRM n'asemba ekiteeso kyange ekizimba ekitundu kyange kyokka ate ow'NUP n'akikubanga kuba takolagana na meeya kati awo tutuuse kati fe ate abavubuka awo tususseewo muntegeera naye mukoze buyo kunteeka mu interview nga sitegedde mukalu bangu kubanyo nemubuweereza bwange olaba mbona mwaya senga nali muganda nga nagira ku kaadi ya NUP senga mbona mwaya twafuna dde ekitebe naye siri muganda sagira ku kaadi ya NUP kati bali bameeya abali waggulu eyo bandabanga threat bakitegeera bananga omuntu agenda okufuuka ekizibu tuva nti bafunye bakoze obukujjukujju okulaba nti banoonya engeri gye bankubamu okunzikakanya kati waliwo scenario aba NRM bampita ku mukolo gwabwe nga chairman akulya security mbunamwaya nengendayo ngenda okutuuka ku mukolo nga omukolo nengwekengera nembayitako nembabuuzaako nentambula nengenda nembawulire nenjogera nga ku mukolo guno nzize ng'omukulembeze atwala bunamwaya naye kinsanzeeko kirala nnyo ku kibampandikidde nentambula nengenda kati abanupa balisangibwa muno ne bakwata ka video ne batandika okukasa ne bakatwala ne ku kitebe yagamba twabagamba ono musajja wa NRM nempandika ebbaluwa nengatako ne invitation nenjiwereza secretary general nga munyonyoleze bampise ng'omuntu kuba ne contribution agibawa woofiisi eyo oba ogiyingiddemu teyina kusasula nti ono genda ku mukolo gwono genda ku mukolo gwoli genda ku mukolo naddala ng'oli mukulembeze owa DP wampita nina okugenda owa NRM wampita nina okugenda owa FDC wampita nina okugenda because tetuli mu politics tuli mu buweereza kati abakulembeze abasinga obungi naddala mu Makindye Ssaabagaba tebamanyi buweereza bukoma ddi n'ebyobufuzi bikoma ddi kati ebyobufuzi byabe babizanya ne mu time nga n'akalulu kawedde kiva nti President Museveni nyinza okuba nga simwagala naye waliwo time wakola ebyobufuzi ne time watakola byabufuzi ngaakola service delivery okitegeera so bantu bangi nnyo kati bazanya ebyobufuzi ebyaddala ddala nga kubuliza mu ttaka naye jaso olina okubeerako ng'olinako feva ey'enjawulo but yensi yaffe tusokera ku debate ezibadde zibeerangawo gwe kenyini wakireesi n'ogamba mbu oludda nnungi erudda mbi debate zino ndabanga ezitandise okulabisa abamu ku besimbyewo olw'olulimi ebiseera ebisinga baba bakaddewo mu debate mu ensi ezitegeera naddala ng'ensi etegeera tetunya debate oba tetunya lulimi ng'ekintu ekikulu gwe bateeseza mu parliament kyova aba ensinga abanakenya oluzungu tebalukozesa bakozesa lulimi lwabwe oluswayiri omuntu nowa bulijjo n'ategeera biki bibagenda okuyisa ne biboogera 80% kati tugeze 60% abannayuganda bali mu Uganda tebategeera luzungu. Let me just try to give an example. Olaba abadde ku debate omuntu eka abadde mu fluent mu luzungu balinga ng'abantu babadde nga bameka manyiko nalukoora n'omukyala wa NRM n'omukyala wa independent ne babadde ng'abantu ng'abana bataano bwewetegereza nalukoola entambula ye nalukoola atambulira mu ebitundutundu kinana mu bantu aboogera oluzungu omukyala oli aba NRM bombiri batambulira ebitundutundu 9 mu bantu aboogera oluzungu bw'otunya Khalifa aganaga atambulira mu bantu 9 aboogera Oluganda 9 aboogera Oluganda tatambula mu 10 waliwo agenda mu corporate gigs nga alina okurepresentinga ngaki kangwe n'example eri practical bina bebi akowedde ku radio emyaka 20 mu something bamuwako program ku radio ya KFM bina bebi amanyi oluzungu ayogera oluzungu for awemu lwamulema si because tamanyi luzungu because environment gyabadde mutu kati kiringa nganze
I've never sit down now and interview ya luzungu. Do you know the reason why? Because all of my life je mbadde ku media mbadde nkola Luganda. Era kizibu nnyo kunsanga nkola interview ya luzungu. Si because nsagala dogera naye oluzungu nga toli practicinga bino ebyakazi bebinyambye kakatutandika okuddamu okubeera muki nga njogerako ku luzungu nti wotunye obulamu bwange gye ntambulira essaawa zino 70% ntambulira mu bitundu by'abantu aboogera Oluganda, 30% ntambulira mu bintu aboogera Oluzungu. Kati Oluzungu ndwogera 30% ne 30% njugamba ennyingi eyinza okuba nga 20%. Council mugenze mu meetings executive mugenze mu okitegeera kati ku luzungu nga toli practicinga nga toyogera mu environment y'abantu abalina oluzungu. Funayo nkuwa example ky'omuntu how can I nkitaminze ntya bw'ofuna omuntu kankose Bina Baby gwamba Bina Baby ntera nnyo mukozesa Bina Baby kankose Doreen Asaasira mukyala mukiga abadde ku KFM mu myaka nga 10 oba negisobamu ng'akola program ya luzungu. Bw'omukwata Doreen Asaasira omuteeka ku ddembe n'agibirako emyaka 3 oba 5 ng'ayogera Luganda n'omuzeeyo ku KFM alaga katono mu show ya KFM emulema neyo Luganda gy'akola ano ku ddembe so mulema. The audience you serve ye approach yo gyogera okubeera nayo mu life yo. Khalifa aganaga ebitundu bye byonna ebisinga obungi ayogera Luganda. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi ng'ayogera ne muyimbi munne Luzungu. Okuleka ng'osanze Navio n'osanga Angela Katatumba. Ne Navio yinza omalizanga era muzimu Luganda. Navio yinza okutekozesa because Navio tamanyi lunnyo Luganda. Mukola mix. Mix n'osanga ani nnyo ayogera Oluzungu ennyo. Naye abaservice abayimbi 80% Nava kula yogera Luganda. Nava Angela Katatumba. Angela Katatumba. Navio. Epas asobola okwogera Luganda n'Oluzungu. Era ogera okwetegeeza embeera za Epas. Bizuna mixinga. Ogera okwetegeeza embeera za Epas ng'ebitundutundu 8 atambulira bantu boogera Luzungu. So obulamu bwe bagera ku cutting deals nga influencer ayogera Luzungu tajja kufaanana nga Khalifa atambulira mu ghetto community eyogera Luganda 24/7. For that is okuwa excuse nenjwa Khalifa. Kati waliwo omusajja omulala ayogera Oluzungu lwe nga yasoma n'okusoma n'emikaga n'agituuka. Ono bamitanigo ayina katemba omungi nnyo. Aina katemba ade Nsereko mulaba Nsereko Oluzungu lwe simanyi balako video ya mwala President Museveni ne Museveni. Mwala President Museveni alina engeri ya pronouncing ekigambo nga President Museveni akyogera bulala n'amugamba mu Oluzungu lwammwe lwawufunye ku Luzungu lwaffe. Taata nga yagamba muwala we Oluzungu lwa President Museveni oba oluwulira n'Oluzungu lwa muwala President Museveni lwawukana ne luna Luzungu. President Museveni bw'oba omuwulidde nnyo ng'oli critic mu Luzungu osobola omukwata ensobi nnyingi. Okitegeera kabeewo nali bwe Kyagulanyi. Okitegeera nti bw'oba ng'otudde ddala nga okulitisayizinga Luzungu onali bwe Kyagulanyi emyaka 5 emabega yaratambulira mu bantu ebitundutundu 7 nga byogera Luganda nga 3 byogera Oluzungu. Muboogera Oluzungu ebaliwa mukazi we mwaga 3 gye yasomeranga gye yakutulyenga ziddiiro zino kabiriiti byani okitegeera. Bwogenda mu bantu bonna be yali abeera nabo mu fire base bonna eyali fluent mu Luzungu ennyo oyinza omutwala nga baali balumanyi naye nga olulimi Oluganda lusinga okukola ki okwogerebwa. Kati Khalifa that muze omwejjeerera okitegeera nti basiru ate abayimbi kyekimu be bamu ku bantu abataagaliza ngo oachivinze baba batono naye nze according to kyemanyi Khalifa mu senior 6 ye yasinga Kawempe oba Kawempe mbogo oba Kawempe kyeyo Kawempe
yasinga mu Kawempe yonna si kyali wange twetwala kyaliwo oli president wa Nigiina naye nzikiriza nti amazima gabaki mu senior 6 Kawempe Mbogo isitekekuba Kawempe Mbogo Kalifa yasinga mu ssomero lyonna mu Kawempe yonna yasinga mu kuvaayo eyo okujja transitinga mu kudda mu kuyimba Kalifa yayagera oluzungu so musanga n'ayogera oluzungu paka bamuga munnange ate ebyo byogera tebikola eno okuba embogo kive okuba embogo kati kankubulemu ekintu ekiri fani bankwatira e Dubai gayi ng'ayogera luwarabu ng'aze njogera luzungu naye nga yayogera ki ate ng'alina omuntu amuvundira kakati bwera mpa passport boardinga okukomawo nagamba safe journey when you band yo ebeweddeko please come back to Dubai nembuuza all along obadde omanyi oluzungu nagamba yes manyi oluzungu but I promote my culture first than promoting other people's culture. The funny part about you black people, you love promoting things which are not bimutazalibwa nabyo. Kati bw'osanga omusajja omuzungu ng'oyogera naye oluzungu ategeera nti oluzungu si lulimirwe but no mu understanding mu capacity ye naye ate wano oyogera oluzungu oluli broken abantu bakifuula na challenge okumanya ensi ekyuse edda ng'okuŋoŋooza omuntu okuddamu omuntu n'omujereegerera oba n'omuŋoŋooza kyali kikubya n'emboogo kati genda ku TikTok olage abaana baŋoŋooza abantu abakulu mu ngeri emu eba endala ze challenge eziriwo ate zezikuletera ne sente omuntu wadda mulatuula mu gundiyo n'alipisinkinga eniwaffe kyali kive mu Buganda okuŋoŋooza omuntu lipsinking kyali kive kati kyekitrendinga tosobola keramu kikolaki kikyusa kati wosanga lemman alina obwongo obutono n'okuba embogo n'agifuula ensonga manyi oyo musiru because tamanyi wa gyavudde era tamanyi wa gyakolaki gyagenda. You can be fluent ng'osobola okwogera oluzungu 100% but end of the day bw'oba tomanyi gy'ovudde nga tomanyi gy'ogenda oba oli mulimu oba oli mu mubiri mukyamu mu budde obuto omanyi nti waliwo ensonga ki Katonda yakutunda ng'oli munayuganda nga takutondedde mu Bungereza nga takutondedde mu America oba Canada alina ensonga ze ali serious tosobola kukwata miliyoni 3 n'ogenda n'oziteeka mu kwesimbawo n'ogenda toli serious okweregistaringa miliyoni ezo zigula bodaboda nkadde kuleetera omutwalo buli nnaku so toza nti totali serious ali serious era abantu we batyo bakati basobola kuweebwa chance batera nnyo okuprovinga abantu wategeeza palamenti ya Uganda eyo ejjuddemu abantu abalina spoken mu luzungu but ebikolwa byabwe bitono tebayamba bantu tebajjukira bantu abantu bamasuti balooya abo simanyi bano baani abo tebalina kiba omudongo yagenda mu parliament walaba ekintu kyaliyo va kuba n'abadongo abaliyo essaawa zino weyali mu parliament bukyanga parliament yabe yali alibeddemu ekikonde bwakikyalimu ekikonde mu ligimu ye omudongo waze mu byobufuzi olaba engeri abaana abavubuka gye bettanidde mu biki kyogamba abavubuka basoose kubeera mu ligimu ya Kyagulanyi abavubuka kubadde weebali naye nga bali dormant nga tafaayo ku kintu kibitibwa nsi ye ng'afa kulya kwebaka nagenda ku ssomero naye n'atamanya nti ojjagera ku ssomero omulimu tojja gufuna kati Kyagulanyi okujja okubikkula amaaso g'abantu balaga nti no buvunaanyizibwa bwo okutegeera buli kimu kye bayisa mu parliament buvunaanyizibwa bwo okuteeka ettafaali ku nsi eyo buvunaanyizibwa bwo okugenda okwesimbawo mu bitundu byonna ebya Uganda